Mu mbeera nzibu Muwanga Kivumbi akyali mu buwambe gwe wabadde e Butambala kya mukisa mulungi kyakwa omba omukisa gwakutte nga Muwanga lwe yagenze mu kyalo ate wabaddeyo embeera yabadde etya Muwanga okuyoolebwa n'okulesa zino ng'akyali mu basement. Kati Muwanga bwe bamala omuyimbula kati e Butambala twali tufiiriddwa nga tufiiriddwa Kaggo ate Naggagga ate Haji ate Shehe wa byonna abadde yabisoma Haji Badiru Bunkeddeko yafa ne mukyala we gwe babazise ne mukyala we Mungu amusasa abadde bw'atyo kati Muwanga Butambala atuuka essaawa 2 ez'ekiro ensi n'emwaniriza ewe Bugoye okuva e Kampala atuuka essaawa 2 ez'ekiro ensi n'emwaniriza. Muwanga ensi bw'emwaniriza era neebuuza ebibuuzo 2 nembuuza bano abeerangirira nti bawangula Muwanga obululu babuggyawa ng'abantu bonna bazze ku kkubo. Kati Muwanga paka Bugoye Muwanga bw'atuuka e Bugoye bwe ziwera essaawa 6 ng'abantu balemeddewo baagala kusulawo naye ng'enkoko ezijja obuzi embuzi ezizza obuzi ezimukulisa sente ze bafuwa ku Muwanga Allahumma salli ala sayidina Muhammad nga sente ze bafuwa Muwanga yatuuka kiro mu nkuyanja y'abantu naye nga sente ze bafuwa obufuyi Muwanga embuzi amatooke era ndowooza waliyo naliyo ate ogamba binyumiza ssebo oyagala kumpisa mu maaso kyagamba nti waka watuuka imanyi wali Butambala naye waka watuukawo atuuka n'abaani olwo atuuka n'abantu be n'abawagizi be nalaba n'abakulembeze ku kibiina bamugoberera bamuwerekera actually ali mu mmotoka ya Ssenyonyi mweyatambulira. Kati Muwanga bw'amala okutuuka mumuwa Kazindaala awande Muwanga bw'amala bwe ziwera essaawa 6 nti banenfunye information balina effujjo lye baagala obbakolako wano bayinza okuddamu ne babakwata naye mbadde mbasaba muddeeka okole ekitunalabagana entya mu jjuma era abantu ne bawuliriza buli omu n'avaawo mpola buli omu n'avaawo mpola n'agenda. Kati Muwanga atuuka ku jjuma ajja omuzikiti gwajjula yazaalidde wa Kibibi. Kati Muwanga bw'amala okusaala abamawulire bajja era nakyaye ka NBS ako nakyaye ka TV ako NBS yabadde akola mulimu gwe nedda si mulimu gwe abo abasajja bulijjo bakolera state. Muwanga yabadde akyalimu nga mugenyi mu bantu nga balina okubatuba anti nze we nakakasizza nti abantu abo bakyamu aba NBS Muwanga bw'amala obbata abateera ekibibi abagabane mmaze ku muzikiti abasiibula abo bavuga bwe bavuga bakulembera Muwanga adda Kampala. Kati abaana NBS bategeera bakyalo lwaki baatuuka Empigi ne basiba bwe baatuuka ku poliisi Empigi ne bateeka ku kamera zaabwe ne basiba era byonna ebyagenda maaso nga babirina bayinza okuba nga babagambako. Ani yabagambako? Oba bayinza oba basanga security road block. Ani akulimba wali road block bamakulaba mmotoka ya Muwanga ne bajoka bagiteekawo ku sport kuba emmotoka ya Muwanga ffe Butambi we tulaba emmotoka ya Muwanga eriko road block nga baserikale bamugamba kirya ku poliisi kati abo bamala kugiraba nga esembedde era road block bagiteekawo within 5 minutes kukwata ya Muwanga yokka ya Muwanga yokka era bwe yaggwa road block neevaawo. Kati NBS ebijjiramuwa NBS ayinza okuba nga omanyi bannamawulire bafuna information nali mbaddeko munnamawulire
twafunanga information ng'abantu tebagirina era nali ngakozeeko naye nze wennenyeza NBS nti be bannamale be ababadde naye ekibibi ate be bamwe era abaali wano lwaki mumaze kuba Muwanga mwali mumaze omujja ku bites bamujjako ebugoye ne bamujjako ne ku muzikiti ate niye ebugoye yali emala ku makya ng'abantu baleeta embuzi baleeta enkoko neyo yali emala gwe kyogamba bw'okwata amawulire olina gafiirako ye baani b'olugendo okulaba ezo story ez'okumukumu olaba naffe ne bwe tuba interview olina woga nti ekomye oba okutta eyeebogoye wakutta ey'ekiro okutta eyeebogoye ku makya okutta ey'ekiro ku muzikiti ate oyongerayo endala bali ku gundi yaabwe mbs sagala giteeka mu nsonga nze mwendi nze nga kiki nti ndi munnamawulire nze nkibajjeemu naye kati era twakooya NBS okulinya Butambala tukutwala Kakaaba kati mugenda sigaza TV ki tujja kusa TV eyamwe ya struggle tunalinda ya struggle bagiwamba tunalinda ya struggle eya struggle yavaako tujja girinda paka lweridde naye ye Muwanga lwaki yakozesa Robert Bastyle n'atambula emmoroka endala kyusa amamotoka okuva ekibi yandigendedde mu ndala Muwanga yali akimanyi kubanga nze yange yaliwo era Muwanga bakuŋŋamba ate n'amakubo mangi nalibadde muvuga mu yange eri n'enjita kiti yayita eno eggombe bw'ati ne yeetoolwa n'agwa Muwanga yayagala yali akimanyi tibagenda kumukwata era nawulidde ebikolondolwa nga bikola ki nga ki Edi Mizaaya kayimpawala face kalinganga akakima ng'agamba ki aka kasajja nakolako nako ku leediyo twakolanga ku KIU ke kampi ka face Sweden yonna ekamazeemu wulidde kanenya Muwanga wulidde ng'abanenya Muwanga naye bangi anti bonna mbale nendaba ne kano ono Kalibala furniture oli musiru mugwaga wakajja mugutuna naweza mwaka muswago omanyiira gwebeera mu byakubajja ate emirimu gyammwe buli omusiru mugwaga agenda kubajja egyo mirimu gy'abasiru buli alemu okusoma agenda kubajja nedda ojja kulemesa abantu nedda emirimu gy'abasiru kati Kalibala oyo akola analysis ki ku byobufuzi Struggle abaddemu struggle yawe ate nawe kweza na mwaka mu struggle Kalibala naye ajja akole analysis bana abantu batumanyiira nze mundabako mu by'emipiira mundabako mu entertainment kuba tobimanyi ati seeteka we siri Kalibala n'obwa Kalibala bwo kuba buli alemu okusoma agenda kubajja buli mutwe mukalu ogenda kubajja ekyo kikyamu ulidde nedda nze bwe twakula tumanyi andi mwalinga mumanyi kikyamu kituufu kuba kati furniture wa bbeeyi nedda ssebo entebe ya miliyoni 3 nedda ssebo ate kati abo abasomi abadiguli ne Kalibala P2B drop out kyoka Kalibala abajja butiba abo basiru bagwagwa bane muleke kutumanyiira nze naleeta Muwanga Butambala Muwanga tabakwatako gwayingiza nze ndeeta Muwanga Butambala size namuyingiza ebyobufuzi nenze mutwale Butambala nga gyazaalwa ate omutwalayo otya anti Muwanga yabeeranga mu kibuga era abantu baaliwo okukakasa nti Muwanga w'e Butambala kati Muwanga alina ekibiina nga tuzoganya mwami Museveni nga bakiyita Popular Resistance Against Life Presidents nga ye director waffe kyali kyava mu UID ekyali kiki yakitondawo ne batukuba emiggo nga yatutambuza ngaaludde mu struggle Muwanga musajja naye bumukuba okumubula Muwanga ogamba ebyabikya Muwanga ne bamuta olwaleero byeyogedde ajja biddamu ajja kuddamu awande Muwanga byeyogedde ajja kubiddamu yalina ekibiina nga bayita Popular Resistance Against Life Presidents nga ye president waffe nga ye director waffe nga mutambula Uganda yonna nena wulidde bino ebisiru ebikolondolwa ebisesemye akyava bamunywa entakera Muwanga ne bwaba mutu olwaleero ajja kubiddamu kati bagambye mbu abantu abasinga odde abawa analysis ku nsonga ya Muwanga nga bagamba yewanze ebigambo bingi bisesemye Muwanga ne bw'ataali wanze Muwanga okimanyi baali bagenda mukwatira mu kooti Lwamota waliwo drone 3 ku kooti era ekyabalemesa bawagizi baali bangi ne batamuyoola nenalibe bino ebisesemye Kalibala gwani akola analysis ku Muwanga bane muleke tumanyiira mutuleke mu byobufuzi byaffe
nze sigenda mu oyagala entertainment kufuna monopole ku byabufuzi oyagala byesigaza nti gwe bitegeera twagala ababitegeera lubakyo wamuwuliddeyo mukyabayiza kawamuwuliddeyo mu byemizannyo ffe nga bwe tutajja mu byamizannyo entertainment mu byakuwemula temutumanyiira kati nolaba Kalibbala tonanakweza mwaka njokola nagisinsi ani omulala wabaddewo Edi Mizaaya Kalibbala kano kaluwemba Segirinya ke yajja eri luwemba luswa bwegenda osika capati zo asika capati anti abalina kusika capati amusajja mulonzi wa nkoko asike capati ze ulidde luwemba nawe okola nagisinsi nalabye n'akabiza akalala simanya kayita ka Sulaiman Usai Hasani naso sinakalaba ku mukutu ogwo nendabayo n'eddiini Lubowa akakasiru akagwagwa owada uli akola ne somuwandiika gwani ddiini Lubowa n'obusiru bwo ambadde munamawulire ebbanga anyo akola kimu munamawulire atategeera na mawulire sitwaga agimanyi agiruddemu ulinga agiruddemu wa agimanyi ulidde nendabayo Kabitekisi ulidde kasigaza magumba kyova olaba nti wagenda ku DNA nga tulinawo omwana gwe naaga amagumba go kyakola nagisinsi mu byobufuzi manyira kubba bantu kutegeka bivulu n'otosasula Justin n'antume bane tukoye abantu okutumanya kati Abitex n'amagumba go gonna ganyiga n'omukazi mu buliri ulidde kyova olaba nti bakuma n'abaana amagumba ga Abitex gayinza okuzaala Abitex alina abaana yatwala abaana 8 n'atajjayo wadde n'omu ku DNA ku DNA aga amagumba gayinza okuzaala zibuki ati n'amagumba mangi kati amagumba ganyiga omukazi nekigana omukazi afuna olubuto tafuna gundi stimulate tafuna feelings amagumba ga Abitex agali kungulu nga nawe ojja omanyira muwanga alina abaana ssebo ulidde nendabayo akabizi akalala esimanya katamale kona fesi yako yakolanga kabizi kafanana kabizi bane mutuleke mu byobufuzi byaffe ulidde simwe mukola naye ku muwanga fe muwanga biyakoze muwanga jju tumwagira emirundi 10 byawanze mubadde mu tubyagala mwabadde mu musubiramu era ekyo kiyakoze nze nkuge muwanga ne bamuyimbula muwanga gwe tumumanyisebo mbadde ne muwanga for about 30 years mumwamatedde emitawaana nkugambye emitawaana gikya nawe nja kukubulwiri wabwere mu pulogulamu yo andi mumwamatedde okuwanda ate nkugambye muwanda bino bisulu bigwagwa bizulu nalebyo ne kino kibukyana omwana wakyo kyo bava bamusuula eddalu kina mutabani wakyo first born abadde wa poliisi bamusuula eddalu nawe bajja kusuula eddalu kati bukyana okola analysis ki n'obusiru n'ebinnyo by'okungulu esaba omuntu wa president bikya bukyana nga tonakola analysis ku muwanga sooka otereeze mutabani wo omugye mu ddalu bamuwa n'emmotoka ey'amaanyi ate motoka kye biki ensajja eye biki awuline mbane mufe ku bizibu byammwe kati bukyana nyoonya omwana wo ekyamusuula eddalu lwaki mutabani wali akasasiro ng'olina obusungu bungi saagala batukutumanyiira tubalese ebbanga nze sigenda mu entertainment oba muwanga byayogedde si byadalina okwogera be bamuwa ebyokwogera batukutumanyiira muwanga nze mutwale Butambala muwanga abantu bonna bali bamanyi nti azaalibwa Masaka muwanga tuba tuzuganya aŋŋamba okimanyi nange ndi we Butambala mubuuza nti oli luddawa nti banzaala Bugoye ne mugamba muwanga wali we Butambala nsooka kutwala Kasibante Moses Butambala nkwano ku Kasibante kati ntabuse n'enkambi ya Kadunabbi baleetera Kasibante Butambala yali atuwangula kati ab'e Butambala bagaana Kasibante nti si musiraamu nyingizawo muwanga ndina omugenzi Sulaiman Kiggundu owa Greenland Bank yatufandinganga ne ssente muwanga agamba nedda Kasibante mbadde naye omuntu alina dipendable wano mu Uganda bamuyita muwanga talya muntu lukwe muwanga Kivumbi waddala emirundi 10 Sulaiman Kiggundu atuwa ssente atugamba ssente zonna ngenda zibawa abantu bagaanye Kasibante Moses because si musiraamu muwanga jangu oyambale muwanga agamba
Kasibante oba awangula kawangule oba agwa kagwe ne Kasibante mukwano gwange nnyo kijja kulabika bubi. Era abako omuntu mulala twalibadde twambazza mu gundi. Muwanga n'agaana oyo musajja ali dependable. Omusajja yeesigamizibwako. Nina bibi ne bikolondolwa ebisesemye. Bangambye nti abantu abattibwako abaabwe babadde bamusazeeko ewaka. Nga bagamba kumanya kiki ekiddako. Wulidde nga bamusazeeko lwa bulungi. Si lwa bubi nti lwa bubi. Anti si lwa bubi ne kugamba babadde bazze nabo. Okumukulisaayo ate n'okumanya kiki ekiddako. Neno olyokulaba ebikolondolwa. Nolaba Franka Gashumba. Wa byabufuzi? Asanze mu byabufuzi ako kakajja kawambwa. Mwabiri. Soko otereze Sheila Gashumba. Atayambala mpale. Ayagala buli musajja. Nawe ofune omulimu olyokokola nagisinsi ku Muwanga. Nana bizuluzulu bingi waliwo ebirala binookizo ku simu yange. Saga abantu kutumanyiira. Mind your business. Kati watuyagala Muwanga bamwogereko. Bisirusiru si bye biteekwa. Odagala bamwogereko ki? Bambuleke basirike bamutulekere. Takiikirira bo tabakwatako. Tetwagala biweewe kutumanyiira. Takiikirira bo tebibakwatako. Tebatuwasamira. Ebintu bya Muwanga ebyo. Naye kati nendaba nekino kifulufiga ekiwunya ekivundu. Gwewunya kivundu kyo. Kitya. Ewulidde awunya ekivundu oyo. Wunya kivundu kyo. Aliko eddogo muloge. Oba kiki kivaako ekivundu buli budde. Bani mulike tumanyiira. Muwanga sitemwina bwe mumuyita. Bamunenya kwogera kati kambozo. Beba Muwanga mbadde ne mu byobufuzi for about 30 years. Beba muleeta, beba mutendeka. Ekigeza Muwanga. Ne bwe yabandi badde atuuse Kampala ekavule. Era bye bigambo byali yogedde. Era babadde bamupangidde mukwatira kavule. Kuba yabadde ne press conference ndoza ne bachi abana ba Nuupu. Nchefujo ijja kuyitira n'emirambo gijja kugwa nnyo. Kwe kumusalirako empigi. Muwanga ekintu kyokka kyalibadde kitamukwasa. Senga yagaye nti neegase ku gavumenti. Museveni abeewo saka kyali bweru. Ate Muwanga tasobola kukikola ne bw'omukuba essasi. Kati waliwo ba analyst ababadde abagambye mbu okuteebwa kwa Muwanga kwabaddemu okuteesa. Anti kyekyo ekidoli kano akalina omutwe omubi. Kabijirwa akakula omutwe omubi. Ejino waawa nzize mu byekisirusiru ebyo. Omuntu tobeerangako mu scout. N'okweyita ekyo kyotoli it is an offense. Jeno wa byabufuzi. Mu byabufuzi tubeereyo bajeno. Kati akalina omutwe omubi kansanga mu byabufuzi. Wulidde nze nga sibyetuumanga. Andi akusinga ranka. Ansinga nankaki oyo musiro omugwago. Ansanze mu byabufuzi. Ate abavubuka tebasinga abakadde ranka. Teri naawe kati akakavubuka ka spy ka gavumenti akukolaba. Nze sobola kubeera ne mu kibiina bigirwa byabeeramu akakayayi kabulwa omulimu. Kabadde kabeera ne General Sejjusa. Kabadde kakola kikyakagobya ne mu UID. Gwe lwaki bakagoba mu UID nga bwe bategeka enkuŋŋaana ne bajja ne babakwata. Ka spy ka gavumenti akaludde ebbanga n'omutwe gwako omubi. Kati ne bugirwa naye atumanyira tusanze mu byabufuzi. Atereza omutwe gwe agenda kukola sajjale. Naye nga kituufu Muwanga yateesezza. Ng'ateesa naani? Nze gwe mbadde ne Muwanga for about 30 years. Bamutadde batya? Ani? Okusooka ofuna beyiro eyo gye yafunye. Oyo omukazi kyova yatugobya ebisesemi mu byuntu. Saimu yakozeeko analysis ku mukazi oyo. Aliwa? Oyo ayatadde Muwanga. Oyo omukazi moto ye. Omulamuzi oyo. Ye kaso ogenda mu kooti ye. Nga tulina bujulizi. Moto ye azaata abantu bwe batyo. Yagamba mumufuna obujulizi muli bazza ne mbazaayo. Tasiba bantu bwere. Mugende ku mukutu gwa Saimu Kawalata mukola analysis gye yakoze. Oyo omukazi. Oyo omukazi ne bakwata kati. Ne bakwata Gashumba. Ye yezira bujulizi. Muwanga yateesezza. Kati akatalina mutu akakalina omutwe omubi kabijirwa. Bangi bayogedde si bigirwa yekka. Kati tebategeera basset agent. Mbu okusinziira ku musango ogubadde guvunaana Muwanga. Kati ate oba nze nasanyuse na nnyo n'okukwata Muwanga.
ogwokubiri kuba kati ebyo ebisesemye ebyo ebidoli huyide byajabadde bega nti oyo lwaki batadde Muwanga nga Besigye tebamutanga lwaki batadde era batandise bibuuza ati bidoli nti Muwanga ali ku musango gwa treason ne bamuta ne batata abali ku parade bidoli kwe kumanyira ate no overstate wononedde kati abantu abasinga tebalina mirimu nefe special yatujja mu ssomero ndi muvuzi wa mmotoka nina saluuni ne kakati njine nasana y'amaanyi nno bajja giggala gwe gyogereko ate nze nyinza gyogera amanya emwaye maadi ate bakebera ebyabogagga bya Isima bakuyite wulidde oyanje ebyobogagga byo nze ndi musirimu gwagwa ompita weewe tukoye ebisesemye tukoye ebikolondolwa nti mukyala wa Muwanga olwokuba nti munnamateeka mukukuutivu aleka okuba nga yanoonyesa either jjajja oba jjeno muhozi kali akalina omutwe omubi ke kasama bwe katyo aba state agent kati obigirwa abulwa omulimu yabulwa amaka ebbanga lyendabidde bugirwa talina mulimu gwakola munnabyabufuzi guba mulimu fe tuvuze special ensi tumanyi tuvuze taxi ense tumanyi asoma mateeka kati ogwo omutwe guyinza okubaamu n'amateeka galaba ogwo omutwe ogwakyema bwe gutyo guyinza okuyingiza amateeka agenda beera pulida ngawaani poza n'abeera wona nnyina agenda kuwolereza abannayuganda kati oyo ngawolereza abantu ko ate sitwago yetaaga bannamateeka abalala teri naawe era kati bannamateeka bali babiri bokka otalaba kanso muyizi sebo ogwo omutwe gwabigirwa ulidde tegusoba kuwolereza gundi golaba omuntu wetuma kyotoli nze olaba nakolako mu KCCA nga batwambaza element naye ng'abantu bampita inginiya nekyantwalira ebbanga nga njagange nensoma ekoosi eyo either ngifunemu certificate oba ngifunemu diploma baleke kumpita inginiya nga ndi inginiya wa bicupuli negwe omuntu omusiru ne bakuyita jjeno naawe neweyita jjeno ekyo kiba kiddoli ate n'omukazi w'ekkano ulidde ati bigwagwa kati twabeeranga mu kyalo emmotoka neeyitawo no eyo yange nemutuuka n'okulwana omusajja n'avuga mmotoka paka mpigi mulwana kati oyo bigirwa ali mirembe gy'aba stone age nesibikirwa eka yayogedde bangi bayogedde ati buli kisiru kigwagwa tetubayitanga mu byabufuzi Muwanga yateesezza ulidde aleka yaweereza ebbaluwa ulidde ati bikodomali bijubulensi either ewajjajja ate katwagala ng'omuntu ajje ku mikutu guno ewajjajja muto oba ewajja nomuhozi twagala abantu abajja ku kantu asooke tubuulira akolawa nze ndi senior driver ate nkoledde mu kibuga ndi muvuzi wa special ndi muvuzi wa taxi nina saluuni amwe kinyozi bigirwa oba gwoyogerako ulidde bigirwa munnamateeka munnamateeka waawo byabalimbe nokujja kalanda ogwo omutwe guyinza okuyingizaamu amateeka ate munabyabufuzi olaba omutwe gwabigirwa guyinza okubaamu amateeka engegye gwakyamakyama okugjako nga kukozesa jale akakavubuka kayaayi kafere saabafere kwogwo omutwe ogwo gwakyama omutwe ogwo gulimu amagezi webatali magezi yaba atya owewasajjusa ani bigirwa anti gavumenti ekuŋŋaanya abagezi nebizonto gavumenti yonna ekuŋŋaanya abalalu n'abategeera olidde oyabulwa omulimu era kibe mwabakyaza abantu mukyaze omuntu bw'amala okwenyinyololako nti nze Isima Lubega atubulira akolawa nze genda ku Mmengo Lubaga genda Kajansi stage genda ku Entebbe bajoga oyo dereva waffe ulidde mbadde ne saluuni ekibibi nga nina ne saluuni 3 nga bazisaba Isima Beauty Salon kati Isima Muwanga teyateeseza bamutadde buti talina nze nkugambye nze mbadde ne Muwanga for about 30 years Muwanga omulaba oyo n'akomawo leero era bye yakomyeko kwatandikira Muwanga takangibwa kange ate mukyanganya ekigambo musiraamu fe obusiraamu tumanyi nti buli kanaku n'obusiraamu bugamba buli ova ewaka manya togenda kuddayo fe obusiraamu tumanyi tulina wotufiira boddayo Katonda aba asaasidde busaasizi era tosobola kutiisa musiraamu nti bw'oyogera bino bajja kukutta bw'otobyoga togenda kukkutibwa era bagambye nti Muwanga ono
bano abaana abakyali mu komera nti bo tebalina abateeseza NUP terina bagenda ne bageininga n'omukulu ekikulu ekyandala kikolebwa kati kutandika kukka ku mavivi wewani Muwanga mbadde naye for about 30 years kati muyimbule like that era Muwanga ne bamuyimbula kati era ddamu obujulizi bwabuze bubuzi era ddamu Muwanga mbadde naye for about 30 years so sawa zinanoonyezebwa aliwa ani Muwanga bajja ali mu gundi basement ayiga Lunyankole ne baluyige nabo abaana baabwe baluluyiga ensogi wabudde time eneebaayo nga kati abayigiriza be bali eno nga bano abeena ate be bayiga bujja kerenkya ng'ate be baali bayigiriza ate be bayigiriza ngati bo bayiga Luganda ekyo mukiwabudde naye abaana ba Buganda batulugunyizibwa ne mulembe guno wulidde neffe tukooye ebidoli tukooye ebisesemye wawulidde omusumba Martha ekyo kimalaaya kibadde kyetunda omusumba Martha Namakula malaaya gubadde gwetunda ku street gwonna teri atagwambudde empale oyo mukyala musumba malaaya abadde yeetundira ku street oyo malaaya awedde emirimu anti Katonda akyusa ng'akyusa ne malaaya olidde Bayibuli ayogera nti kati malaaya ayinza okutereera omulimu gwamubula yeetunze ensi emukubi bamwambudde empali buli muntu amwambudde kati oyo ayinza okutereera oyo omusumba Martha malaaya oyo malaaya awedde emirimu abadde yeetunda naye nga mumutaddeko amaanyi mangi olwokuba ayogedde ku Kyagulanyi ate ani agamutaddeko Kyagulanyi y'essuubi lya Uganda ly'essuubi lya Uganda noti Buganda nja kukuba oluliri lwa bwereere Kyagulanyi y'essuubi lya Uganda munda ne wabweru buli muntu ayitibwa nti Munnayuganda essuubi lye Kyagulanyi tulimu essuubi lye tulitadde mu Kyagulanyi kati buli avaayo okwambala Kyagulanyi mumwambalira mukula omukazi mumusonyiwe mumutaddeko amaanyi mangi kati oyo malaaya tukyagamuwa ayinza okuba yabadde tamanyi kyayogera tukyamuwa paka ntiiru oba teyasooka kusoma ku byawandiikibwa by'emabega abadde bagezaako okulumba Kyagulanyi bamaliriza batya ayinza oba teyabitunuulidde tukyamuwa yagenda omusajja yali wano nga muyimbi n'abivaamu kati malaaya bwe bambudde empale buli muntu amwambudde empale kati yabadduseeko ali Bulaaya buli muntu amwambudde empale kati malaaya akola kutya kati yogamba omukyala tayinza kuggyibako fatuwa ng'ogijjako ki okuggyako ng'ozze mwambula mpale akyabikola nga liwo tabikola era bannange oyo malaaya muggyeyo abantu bammwe abaana bammwe naye kenyini ajja bambula empale kati alabika yabivaamu tasobola bivaamu Katonda akyusa tasobola bivaamu yagambye ndi Bobi Wine yadduka ali Bulaaya yeerira ssente kati era nze nasooka okuyisa statement naye mbagamba okubeera ne Bobi Wine ali eruzira n'okubeera ne Bobi Wine gwakubye amasasi ali mu ntaana obeera ne Bobi Wine ali mu buwaŋŋanguse kati buli muntu lwakiraba Bobi Wine yali mutuufu Bobi Wine agamba alengera Bobi Wine alowooza mangu Bobi Wine ategeera mangu Bobi Wine mugezi muzibu kati buli muntu yenna apanga kudduka omukazi yagambye nti gwe abadde agirako amasannyalaze amufuneko naye olusanyalaze naye yalabye eddoozi omukazi mumutabukidde yalabye eddoozi ate no tannaba naye naye tannaba zikiza omukyalo yaleeseera akatambi akalala yagaye yabeesobolera ajja kuba kubani oyo malaaya yage temujja kumugoba ku mikutu gyosimu maagitondawo ku TikTok akyaliko nnyo enjiri agenda gibuulira tujja muwa era twebaza abaana bonna abagaba ddoozi twebaza abaana bonna abagaba ddoozi mwongereemu n'ekintu kyemukola ani akisasulira ani kyemukola kino okuvuma abantu ensi bwetabanguka era tusaba Ssaabasajja Kabaka gwe tusinza omutanda tetulagira n'embeera ya Uganda yetuluma tugenda kuzza empisa mu Buganda tugenda kuzza obwetwawaze mu Buganda tugenda kuzza buli kimu mu Buganda ne katumale okutereeza ensi bino byonna biri babiteredde muliddamu ne mufuuka abantu mu bufunzo olinga asaba Kabaka nti akkirize asoka abate atute mukole effujjo lyonna
Mwa basajja Abaganda muwebuuke nga mutalidda muwebuukire Bunyoro. Mwa Museveni bwe yali Luweero baakolanga buli fujjo lyonna. Gwe kyogamba Luweero basomanga bitabo. Luweero tebattanga bantu. Mundu yaseka. Luweero tebafumitanga bantu biso. Goma kye bayita akakumbi ku mutwe ne bakubisa akakumbi. Gomanyi okukuba akakumbi ku mutwe. Obwandooya bwavaawa. Bwava Luweero. Bwava Luweero bundooya bwe buti. Nakusibira emabega. Ne bakusibira emabega. N'oyabika wekka bw'oti. Kati ensi bwe eriterera muliddamu ne mubaamu. Tuliddamu ne tutereera ne tuzza ebyempisa ne tuzza obuntu bulamu swago yonna ebyo byonna bibeeramu. Naye katono Omusumba simanyi Namakula ye tiyasose kulaba kituuka ku bantu boogedde ku Kyagulanyi. Malaya taswala. Malaya aba tategeera. Abanga Badi Black. Olidde Malaya tategeera. Era kyovudwa n'omwana ali yabuuza nti ani yagasse bamalaya mu bantu ba bulijjo. Kati aba basumba beegasse mu bantu. Mu bufunza ani yagasse Musumba Namakula mu bantu ba bulijjo. Naye muwe katiibwa akatonotono. Ani? Muwe katiibwa k'obukyala. Ani oyo? Oyo gwe bambudde empale. Anti gwe tomwambulangako. Ate nze nnyinza okwambula oyo. Kati omwegombako ki nga bwafaanana. Mukazi mubalagavu. Ani? Mpozi abalagalira ggwe. Uganda nga mukazi mulungi. Abalagalira ggwe. Mukazi mulungi. Abalagalira ggwe. Mubalagavu. Ani? Isima tuyagala kusima busimi ne Namakula Martha. Ani? Era nze noonya na kkanisa y'ensabireyo okukola kasi gimanyi weeri. Mpozi oyagala nve ku pulogulaamu yo. Tovaako. Olidde. Saagala mukazi mumunyiigire nnyo. Olidde. Lwakwandi kale kati yategedde nti Kyagulanyi ssuubi ya Uganda bw'omugendako obubi kyemanyi yategedde ntiragula kuba akyawanda. Musumba Martha lwaki okyawanda? Tekitegeera. Kazi wa kapo yamutwalidde. Kiweewe. Kizolo. Anti yagenda n'agamba nti Kyagulanyi talina kumatira. Yali muyimbi ng'afuna ekimala naye awo n'awulira nga tekimala. Kati y'olaba gwe yeetunda n'omubiri gwe n'atamatira. N'agamba Basumba kange ne mbugezeeko. Kati agezezza ensi egaanyi yiye atamatira. Bwe baba bali abagagga Kyagulanyi tomuleka bbali. Bwe baba balaba abagezi Kyagulanyi tomuleka bbali. Bwe baba balaba ebyafaayo Kyagulanyi tomuleka bbali. Kati ombalako eki nti abadde malaaya kyokka Namakula kati ombalako ki? Namakula nze oyinza okuleeta mu pulogulaamu yange n'atuusa omukolako analysis. Mukazi no Muganda yeddira Lugave. Naawe ogwo gufaanana bwe gutyo banene Obuganda bwalaba buli ava gy'avudde nti Muganda kwegamba Obuganda mwabufuula dumping site. Kubasula ebiremye. Kozi mu Buganda mwe mubadde bakaweesa nga si Baganda. Buganda mwagifuula dumping site. Mwe mubadde bakuteesa nga si Baganda. Ate n'ekintu ekyo tusaba Omutanda kikyukemu. Wulidde? Kikyukemu. Buli omu tumanyi gy'ava. Buli omu atubuulire gy'ava obuvo n'obuddo. Mwe muli Bakayima, Emiliano Kayima. Ye yaddawa musajja wange. Yali omwogezi wa poliisi. Asajja ago yali alimba oba yaddawa musajja wattu. Oba bamugoba oba akyaliyo mu service. Babakyusa ne mutwala asome biki kati nga Onyango okyamulaba. Katale kali mu kusoma. Onyango? Yali wano mu Kampala. Atono ayogeze eddembe. Saabalimbi. Enanga bamuzza wali ekibuli ku CID. Ali ku CID. Yali anjogerera bulungi naye nga talimba wewe tampisi kundi. Aliyo muleeterwa mukwano gwo. Oyo ayansiba. Anatoli muleetebwa wansiba siri kusonyiwa. So kakati omusumba webaza abamuwadde eddoozi naye nze badde ngamba nti wandigambye abantu nti tuli Baganda tuleme kuweebuka tutyo n'omukyalo oyo naye Muganda tuleme mutyo. Nkugambye kankikuddiremu ensi bw'eneetereera buli kintu kyonna tugenda kitereeza. Education tugenda gitereeza, ebyenfuna tugenda bitereeza, buli kimu kyonna ebyobujjanjabi ebyobulamu tugenda bitereeza, buli kimu kyonna tugenda kizzaayo. Okimanyi bwe tugenda kuzzayo n'abantu basome
bino bibasomye bifo tugenda kuzzayo abantu basomye abatannaba kusomako oba abasoma byonna bye wasoma bebbalwa tugazi kansolinga mugenda kutulisa mu kusoma lwaki kati omwana wa kakati labira ku bonna basiruwale gwe wasomeranga nange we nasomeranga walingawo ebintu bisatu wabeerangawo promoted repeating oba discontinue ne kati omwana mu science ne bwafuna 0 ayita mathematics ne bwafuna 0 mugwo ne bwayita ayita kati ng'ogalwa tetuzzayo baana kusoma kumusanga yakuba empisa emulago nga musawo omukugu naye ogezaako obikule ku biwatabu byemabega kati nze nyinza okuteeka omwana wange mu bonna bakone tewalaba juze baleeta ebiwandiiko bya Honorable Kabanda mubaka mu palamenti ateeseza abantu naye otunako ku bitabo bye nedda waliwo omubaka ali mu yala bamuyita Kakoza James yavuddeyo kati mubaka w'abakadde mu palamenti bamugoba ku bwa minisita nga bamuwadde obwa minisita bali bamuwadde bwa minisita health nga ye deputy minister nga P7 ndala Oliver amanya amaliko malala ne Eleva amanya amaliko malala nga byakugattiriza Kakoza James mumanyi bulungi amanya agali ku Piero malala ku Oliver malala ne ku Eleva malala kati ebyo mwaga tubere nabyo saa zino mubaka wa palamenti kati abo nabona mugenda okuzzaayo twaga kuddayo kusoma buto tujja kuzimba new education mu gavumenti ya General Muhoozi ejja kalya nnyoko anti gavumenti yeriwo kati nkuviira ku pulogulaamu yo mbadde nze ntono lya bidewo omanyi nze nakulira mu kyalo kati jjajja atugambanga enkuba weerabanga akalira evudde awo mwanule mmwanyi bweba evudde ano ensansa zange temuzijja muze tegenda kutonnya kati nze ndaba akale gye kali ojja kukalaba n'ennyoko isima anyway waliwo ababadde bagamba waisima wavaayo n'ogamba Katikkiro ayaniriza atya deputy president I mean vice president Jessica Lupe Mengo kati ensisinkana eyo tulaba nga batadde muwanga mbokukyala kwa Jessica Lupo kwe kwaviiramu okuta muwanga ati bidoli kati nga nti tugobe ebintu mu byobufuzi byaffe kati muwanga Yeesi bamutadde kirungi nnyo naye Edi Mutwe bamutadde ate Komanda Gaddafi bamutadde akiriwo kivumbi bamutadde Lukwago bamutadde ffe tetulina byana na baana nze bwe mba mmanja abasibe obanja bonna ne bwaba wa movement mu banja ya movement eyinayo balina baliruzireeyo bayitirivu naye ayinayo bafulisoja maama baliruzira bayitirivu naganze baliruzira bawanda buliro maama nga weesimye gwe togendako luzira ngendayo naye mbadde sente eri aba movement maama we basufu bakola ki ate bo abalala simanya babulankanya ssente bakkawo bali eruzira eyo ogamba abo nina abawagizi gye bali abo babakwate si papa waaki wa movement kana akatta omuntu kaaki aniseka umaru nako sina seeka atamenya ya ako kafere kaaki wa movement Brian White wa movement waliyo nno n'abalala naye abo abaliyo ogenda okulaba emisango gyabwe nga gyakwejalabya naye kati njogera ku baana bano bebakwata nabo gyebali ate ekirungi ekiri mu Uganda nze kati na parking emotoka yange Vista ngenzita ng'enywa nnyo amafuta naye bw'ogula amafuta ne muwanga lutaya bwagagula so kati oba atyali okubwala disi tebanakola lisafo kati basibye abaana bamu ba gavumenti abo basufu nnyo abalala balwana abalala babbi ati ffe tubeerako makomera n'omusana gandi eyo nze mbadde mutuufu ndowooza waliyo ba struggle yokka waliyo mutoka mbaali oyine yalinga mukozi wa fujjo nga buli mirambo egigwa nga liwo okwekalakasa yabakuba amasasi kati mutoka mbaali jange eroddeyo okuba abantu
yalinga muvubuka wa fujjo nnyo nga liwabeerewo okwekalakaasa atambula ne Markex agenda akuba bantu masasi. Nabo balinayo naye movement government naye yinayo abasibe makomera bangi nnyo zibadde manyi bana abaana temukola analysis kyova tujja bavuma nnyo tuvumira bwerere temukola analysis yani kyova nalabye ebisesemye musesemere so kati okukyala kwa Jessica Lupasiko kwaviremu okutamu wange era ebyo bisesemye bidoli yali kati bamutadde ali nayo ne bamukwasiriza tewaliwo njawo ateze Muwanga mwagala nnyo Muwanga mukwano gwange nnyo ne bwenjagala Muwanga abeera ebweru bwenjagala n'omuloodi bwenjagala ne Ajobedi ebweru bwenjagala ne Dr. Bikiza Besigye bwenjagala n'abaana ba Nuupu bwenjagala n'abaana ba movement bweyagala nga era bweyagala Miriam Matembe very good era nasanyuka nnyo nga Miriam Matembe ali bweru koze wanga nti owabwe yasulayo lumu owabwe yasulayo lumu ne bamuta olidde taddanga na mu kkooti bamusasira yali mukadde myaka 73 kati ebyo byonna bano abasajja bye bakola tulinde budde bwokka obudde bunaabaako kye butaasa obudde bujja kubaako kye butaasa bino byonna bye bakola kaba kaseera tugumiikirize Obote yali akomawo yagamba nti nkomyewo mu Uganda Obote 2 ne nkomyewo okusaanyawo Buganda yakyogera Abaganda bamuvuma nnyo Obote Sere Obote Nsekere Obote biki ne bamukolamu n'ebijanjaalo Obote ne babizira ne Obote yatta kigambo Muganda n'Abaganda bamulemerawo nakati Obuganda bukyaliwo Obuganda kyogamba lwazi bino byonna babikola ku baana ba Buganda ne bujja kukolera enkya nga ate be babadde babikola mu basement ate be balagira bano mudde mu basement ekyo wakitugambye mu kiwa buwi time lwakuba time eyinza okulwawo n'ekiseera kijja kutuuka ng'abadde akamakati gwe bakama ekiseera kijja kutuuka lwakuba abantu temunyiiga temuva mu Katonda n'ekiseera kijja kutuuka tusigale nga twekutte ku mutonzi n'ebiragiro ebiva eri bakama baffe ekiseera kijja kutuuka oba gavumenti eba n'ebidoli byayo eba n'ebisesemi byayo eba n'ebikolondolwa byayo eba ne kazambi waayo kati bakazambi bonna basama balekaana kyuva mbage bakazambi mutuvini mu byobufuzi so kati Muwanga bamukutte omulundi ogwokubiri NUP gambye girateekayo habeas corpus leero ekiwandiiko ekyemuwaliriza okumuleeta wonna waali kyemmanyi of course bajja muleeta bano aba basement bayinza omuleeta leero oba enkya ne bati bamuleese era bajja muleeta ate nze mpashowalensi bannabutambala Muwanga waviirayo tolaba nti bamukubyekubye era ajja kwogera byeyogedde Muwanga ali dependable ne lwaki ate abo abasajja bebabbira n'akalulu kaabwe ate bebasumbuwa ne makomera omuntu omufrustration eno neeri akalulu teyakawangula eno ali mu kkomera ossa abantu be Muwanga ajja kutuuka okugenda mu kabbuli nga tagambye nti Museveni abeewo ekyo kyomwekakasa talikyogera bw'otunira abaana nga babwayiswa mufumbiro akalulu ke mukabbye ku akalulu kawayiswa babba kawoyo luhindi mukyala wa afiidde mu kkomera buli kimu kyonoonese muganyo muyimbo ate bino byonna nze mbyagala bibeerewo ebisango tebitegeera okuwimira abantu benyiwe abantu badde baganye Museveni mulungi kati osanga omuntu yagamba teri beyiro ku baana ba NUP abo abeereko bujjakere nkye nga tatyasobola kyogera bujjakere waliwo olumu omusajja yali minisita ku Obote Obote 2 n'agoba emifaliso eruzira n'agoba blanket eruzira n'abuuza abamakomera mumanyi ekigambo obusibe kitegeeza kwebaka ku sementi obusibe tolina kwebaka ku mufaliso kyekikugisa ewaka obusibe tolina kwebaka Museveni bwawamba yasooka eruzira nawulira kibaita obusibe ne bamugamba mukama waffe guwagobaana emigundi nti bane munsonyiwe mukizzewo etteka liyite wulidde
kati ne bino byonna bano bye bakola bujjako era enkya banne mugumiikirize temuva mu Katonda buli omu kati abantu abakola ebintu ntumodolo ebyo kati ng'era RPC ono waawane Kawempe asumbwa ajatituke lwaki nabo tebabakwata ate basobola bakwata kubanga bakolera bo kati RPC we Kawempe asumbwa ajatituke atawanyiza omukyala asumbuye omukyala kati oyo RPC akolera bo ne bujjako era ekiseera kati gw'obadde omanyi nti Major General ali munda ono oba ye Major General anti y'omu ku babadde batega bbomu abo bano be yakwata abo badoni n'abasabaani abo bujjako era ekiseera ne bano abati bo bennyini tebeekutte bajja kutuuka ate ekiseera ng'ate ffe tubakwata kubanze kati nze ntundiramu nga RPC oyo oli RPC bo RPC enkya bagenda kukyusa bakusuule gye bakusudde ono ajati akoze ebintu binamaanyi ge bwekiri ne Katonda we talina looni ajati tukke talina looni akola mirimu gye n'abaana be na Katonda we agabye emirimu ayambyeko ne ku gavumenti ogifuna emirimu kooti neeyisa order nti aje tukozesa ekifo kyo tukke yeekozesa abakozi 110 tukke eyo gy'olaba erina abapaakinga emmotoka erina abakuuma emmotoka erina abasiimuula erina abooza ebintu erina abakola delivery erina abafumba piraawo erina abanyiga amatooke erina abagawaata erina abaziinyi erina omuzikiti imamu emusasula erina abafumba erina asaaza kanate weerabidde kanate waliwo gye bagula ebintu eri edduuka lyagulako ennyama buca gyagulako ennyama lunaku eryo gyagulako awo buli naku eryo gyagula tukke buli kanaku agula ente ennamba kitegeeza waliwo omulunzi oyo era owatukke mbadde nkusaba busabe sifiiriza babuca kolawo faamu ya tukke ente zifenga mu faamu ajja muli kusala ajja muli kusala kwa gavumenti leka teyagala bantu bakola owatukke hajjati tukusaba kolayo buca nga tuyitira tukke buca oba dairy farm RPC omanyi nti yali asimye oluzzi awo RPC najja n'alubongola ebintu byeyazimire munda mutategeera kati RPC we Kawempe mwe musula obubi balya bubi mwe muli obubi abaana bammwe tebasomye abaana bammwe tebasomye kati abaana b'abasirikale obasanga mu bonna bakone obasanga mu poliisi balakisi baba mukuba ki transfer ng'ebyomwana bikomaawo era buli mwana musiru mugwagwa baana b'abapoliisi buli musiru mugwagwa basomeyo lwalumu mu balakisi baba baleekaana balakisi temuli basomesa RPC we Kawempe atuuka ate okwasaganya ensonga ziri wano e Bukesa kumanyiira bugwa Bukesa teri mu Kawempe Gyogo Namaaro nakumanyiira kubanga wano waliwo oli Kampala police esobola okwasaganya ensonga ezo waliwo Wandege ya police esobola okwasaganya ensonga ezo gwe ova oteeka Kawempe mu division endala nojja wano e Bukesa mu Kampala Central abo abasajja baazaalibwa kumanyira na kujooga kyovula bano booba naye mu bbaasi addira omutto gw'omuntu n'aguteekamu omuggo anaakola atya waleke kutuulawo omuntu mulala mumalamu gatugirewo omuggo tutuule nga yalowooza omutto gwonna gugwe wamma gyali tukulabusiza weebale kubeera mukyala mukozi weebale kubeera nagamba tubeera wano ajja tumweyo edduwa era nze emikono maze waneka ajja timumpeera edduwa rabbana atina fi dunya asalatani wa fil akhirati asalatani wakina adhabanna alhamdulillahi rabbil alamin edduwa yahajja litukke amiina kale byebyo nno munange nga bwe bitambula sayidi eyo si birungi n'akamu nga bwe nkutegeezezza Mwanga Kivumbi tetunaba kumanya wayi n'embira gyalimu olwo ekifaananyi kitandise okutambula nti jeno yakifulumiza naye sikiinaako bukakafu babifulumi byonna babikole anti bye tugamba abantu gavumenti y'Obote yajjanga nekukwata negamba aliwa maamawo nti wuuno aliwa taatawo nti wuuno ne baleeta omusirikale naye baka ku maamawo ng'olaba mwe ne mukuba engalo ne muyimbira omusirikale Obote yabikola ng'ebyo
mama oyo aluwa nti wuuno tuulaawo taata oyo aluwa nti wuuno ne bajjwa n'omusirikale waabwe ne bamuga weeyambula engoye neeyambula n'omusirikale n'atandika omwebakako bano ne bakuba engalo kati ebyo byonna byonna byebyerimu tosobola kukwata muntu byaliwo ebyo tosobola kukwata muntu mwamukubye amaaso gonna gajjudde musaayi emimwa gyonna mugyasizza ate nemufulumye nemweragira mu bibyo n'eddiini tekkirizibwa kweyagalira mu kikolobero naye Obote bye yakolanga ne bano bye bakola Obote baddiranga ne babuuza taata wono yaluwa nti wuuno maama wono yaluwa nti wuuno abaana ne batuula awo ne baleeta omusirikale ne yeebaka ku mukazi mwe ne mukuba mu ngalo Mungu atusaasira ebintu ebiddamu kubaawo ate ekyo ebiddamu byaddamu dda akati okutta omuntu mwamukutte bubi mumukubye amaaso gonna gavuddemu emimwa mugyasizza mukozi muki ate mulaze ekyo tekiba kya buntu bulamu tekiba kya buntu bulamu amaanyi mpulira gampedde sikulimba kati Obote bye yakolanga ne bano bye bakola kuba Obote yeyatendeka gavumenti eno biki ebiraga gavumenti esemberedde okugwa bye bino bwe biti bye bino bwe biti bwe bino bwe biti era kati bw'olaba omusirikale edduka omusirikale bajja kutuuka n'okukwatira mu round about bakwebakeko abasirikale bw'olaba omusirikale edduka wano wetuli bayitawo batya wano tuli ku Georgina Gardens kale tubakoowola mwenna okujja ku Georgina Gardens oyagala kyakunywa oyagala kyakulya oyagala ku mbuzi musito gwa mbuzi oyagala ka sauna oyagala ka gym oyagala ka swimming pool ey'abaana olina abaana basomero baana bo bawaka gwe nga muntu jangu kuki ku Georgina Gardens ebisulo oyagala honeymoon wakusulawo mwamaliriza embaga n'emukyalawo akifo akafo akalimu emiti emiseneke ka producing empewo ennungi Georgina oli muva Bulaaya wakomyeyo munonoonya w'okusula okuweewala okusula mu bufofafa eyo sula wano ku Georgina naawe olina shuwayo oyina shuwayo yazze noonyezawo okuta ku Georgina kale Georgina Gardens bukimu bwekiri mpozi n'ebyokuzimba gamba biriwa tuli cheap hardware Enansana n'ekasubi n'ekasubi oyagala mitayimbwa oyagala sementi oyagala bikozesebwa mu kusimba oyagala wirubaalo oyagala miti gya kalitunsi oyagala buliti oyagala misumaali oyagala bitiiyo oyagala fooko ulidde fooko hoyi oyagala kiki oyagala sementi buli kyakuzimba kyonna buli kyakuzimba kyonna oyagala mabaati buli kyakuzimbisa kyonna misumaali buli kyakuzimbisa kyonna buli kyakuzimbisa kyonna mwiko buli kyakuzimba kyonna nyondo buli kyakuzimbisa kyonna bitiiyo buli kyakuzimbisa kyonna nkumbi buli kyakuzimbisa kyonna luwawu buli kyakuzimbisa kyonna kino ekiddamu kosa kiveera buli kyakuzimbisa kyonna tusange mu cheap hardware ekasubi n'enabweru bwe balina buli kikozesebwa mu kuzimba kale nange nja kubawongera okubategeeza Dr. Richard Ssenjobe wa Beef Organic Emengo wali erigwe nawe atawanyizibwa endwadde ez'enjawulo ebirwadde ebyo ebikwata abantu simanyi kasikonda omugejjo endwadde ezo tofuna tulo ozimbagatana olubuto luzimba emikono guzimba ennyama ekuluma ennyama eyawukana ku magumba ebintu tuwe bityo omeze ebirogologo omubiri gwonna buli kaseera oba n'ebirogologo oyina ezo bazita batya oyina ebirwadde eczema oba olina allergies ezo ez'olususu olukunjoboka lunanuuka lukola bukimu ovaako oluliba ebyo byonna Dr. Richard Ssenjobe owa Beef Organic Emengo ajja kuba nga akujjanjaba kale gwoba otawanyiza n'ebyo ebintu akamaka kukawa buli lunaku kaagaana okutereera obulago bulimu tensilites amaba g'omulago gaagaana okuwona gakoma buli lunaku genda mu bannaffe abo aba Beef Organic Emengo bajja kubanga olina enjala zivunda waliwo bano bannaffe enjala zo zivunda buli okwata mu mazzi enjala zo ne zivunda buli wooyoza engoye enjala zo ne zivunda ne zikuluma ezimu ziwanguka namu ebintu ntiwe biti okutuka enviiri okola biki bannaffe aba Beef Organic Emengo bajja kubanga bakujjanjaba Dr. Richard Ssenjobe abeerawo awo ku Beef House Emengo gwe mukubire ku namba ya simu wansi awo omunnyonnyola embeera gy'oyitamu ajja kubanga akujjanjaba kuwali ku Beef oluguudo beta Hamu Mukasa Road eva ku kooti y'Emengo kwata Hamu Mukasa Road eri awo oba
opposite Masengere ekizimbe ojja bbo kiraba kya kiragala kiriko langi za kiragala ne ka coffee brown naye ekikulu ennyo kuba na namba yasimu ewo ogikubako n'oyogana ne Dr. mwennyini ate abeerawo ajja kubanga ati akujjanjaba banaffe aba Dream Restaurant basanga bali wandegera njagala okutegeeza nti nabo we baliggo wenna tawanyizibwa na mmere na kyakulya oli waka okyayiza abagenyi oli mu ddwaliro awo emulago oli mu ofiisi awo mu tawuni kuba ku namba z'essimu ezo Dream Restaurant bakuweereza ekyokulya emmere ebeerawo waliwo Dream eyaku Equity Bank waliwo ey'okubitaala ate waliwo n'ey'okatale k'ewandegera wonna wowe otuukidde emmere ojja kubanga ogisangawo era ojja kulya ukkute ayagala omukolera ku mukolo gwo ng'omwogezi wendi bakatuma mbalina badecorator abalungi mbalina Joyce mulina bina ebikosebwa ku mukolo mbina nkubira ku simu eyo eyange 070273 twogere ombuulire ekyo yagala tukwasaganye era n'omukolo gwo weyagala tugukole n'oba oliwerwa gwanga tujja gukola era omukolo nkakasa nti gujja kubanga gutambula bulungi nnyo nyini ddala mukkirize tu basiwulana awaledi bagamba ki awaledi Nasalan Primary School Luweero ebanne tusiima nnyo twebaza n'abazadde baffe abatuwadde abaana n'abazadde abaze ku vidi bonna banene ka balance gwe tubanja director abebaza mwe n'abaze ku vidi kati abajjukiza banene ka balance mu kaleete kuba abaana banatera okuwummula naffe tetuli bulungi buli gwe tubanja ka balance mu Howard Primary and Nursery School bambi mukaleete ate temwekweka director mumukubire ku namba ye ne muziweereze ka balance mugende mu office ya Basa bane tetuli bulungi naffe ate abaana bamwe tubaliisa bulungi tubajjanjaba bulungi tubasomesa bulungi n'olwekyo bambi buli asigadde ne ka balance etaamu eweddeko mukaleete mangu Basa abalindiridde kwa Waledi Nasalan Primary School Luweero ninaye mukwano gwange bamuyita Irene akolera awo mu town akolera awo mu town mu Kiyembe ye emirimu gye akola printing akola embroidery awandika amanya ku uniforms awandika amanya ku uniforms z'amasomero uniforms za company akola zi overall za companies reflector jacket gambutusi ebintu bine oyagala kulamba abaana ozaye baana bajja kubba kesi bajja kubba stocks bajja kubba ki ebintu we bityo Irene akola ebintu ebirungi nnyo ebinyirira ebyomulembe ddala kale mumugezeeko bambi mukubireko ne kasimuge awa ku Platinum House mu town ku Kiyembe ngo yingira ekiyembe bwoti wenyine wakolera mukwano gwange bamukubireko ku 0774 5 9 Irene akola ebyo printing embroidery ku reflectors oyinza okuyagala reflectors za boda za company oyina kyoyagala okutongoza oyagala kuba kifaananyi ku uniform yo oyagala kuba kifaananyi ku t-shirt yo oyina concert oyagala kukola t-shirt za concert mwafiiridde oyagala kukola t-shirt za mugenzi kule kifaananyi ky'omugenzi ebyo nabina Irene wa embroidery plus ajja kubanga abikolera ngambi mukubye ku 0704 59 42 awo mu town mu Kiyembe ng'oyambuka mu Kiyembe bwoti ekizimbe bakita Platinum House wasange pozi akasembayo bannange okulonda kusemberedde abantu beerubya tulese Stanley Musoke mwana nzaala wa Yerubya musajja mukozi musajja aludde mu Lubya musajja ategeera Lubya banne temuleeta babbulooka b'ettaka mu Uganda yonna banne tubakubiriza temuleeta babbulooka b'ettaka banne oli ne bw'aba alina muganda we nga bbulooka wa ttaka temumulonda oli ne bw'aba nga alina mukwano gwe nga bbulooka wa ttaka temulonda abeerubye mwenna tubeegayiridde mutulondere Stanley Musoke ate ab'oku UTC ninayo muganda wange bamuyita Badiru UTC LC1 bane Badiru temwerabira nti wabakutte bulungi akasanja akawedde wabadde yakajja era mutuzeyo Badiru Badiru temwerabira UTC LC1 kata oyongedde ero sinange nonzijukiza okusabira ku bantu bewange abantu bewaffe kyalo bakita Goma Misinde kisangibwa mu Gondwa y'Eggoma bannange temulonda babbuloka b'amataka temulonda abantu wava bakansala abasiru bakansala abasiru bava mu Mukono nga Mukono district naye kino ekyalo bakita Goma Misinde era actually ye kansala abamu teyasire wala yali ku mulamu naye ekyalo nga kyo Goma Misinde
bane mulonde Samson Yiga. Samson Yiga chairman asobola okutegeera chairman gw'okubira ne kusimu kusamu n'ogw'ekirongo ino obuzibu n'akutaasa chairman gw'okubira emisala najja n'atula mu nkiiko zammwe bwe mubanga mulina okusawagana ba neighbors najja n'abatabaganya bwe mubanga mulina ekibatawanye nga kyo yajja n'akola ki n'abayamba so chairman waffe ye Samson Yiga kuna kulora 28 fena tumusimbe mu mugongo ate banne ekintu kiri kimu musanyuse Kyagulanyi muwerekere Kyagulanyi mumusase muwanganguse gyali musasire Uganda amina mulonde buli wanuupu kale tetujja soka wano mbere